Tuwano okusiima eri Bambi Spice Diana nganze kansala akulira abakugu ku muzikiti guno kyankuddeko nnyo okulaba amaanyi gaffe si mukulu mu myaka muwala muto naye alhamdulillah amuwadde obulungi amwera n'amuwa omutima ogulwayo n'asobola okunyiriza omuzikiti gwaffe guno alhamdulillah tusaba Allah amwongere amuwe obugagga obukuzibika nga tebukoma amutaasa abalabe be bonna buli mulabe yenna amugyako Allah amumalire n'obusungu amugyewo era amugaggawaze n'obugagga n'abazzukulu bibadde okusangawo bubeerewo nga tebugwawo Allah amukomera ebikojjere waali baavuddewo nga basigala bamwogerako ng'omukyala eyali omulungamu Allah gwe yawa obulungamu sawada akutaasa abalabe be bonna abaloko bonna abakutaase buli asindika ekintu kyonna nga kikuusa sawada amukugirewo amukumalire barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange zabbi jabadidye nzuwa omwomu kansala w'omuzikiti guno ntwala okuzagulo okwebaza omukyalo olwo Spice Diana bannange abakyala fe abakyala ku sente tetuli bati tetuli bangu naye obwekitiibwa bakubadde omutima olwo wallahi n'osobola omukyalo okugamba nti kantuule ekintu bwekiti nkisse mu masigidi nsaballa bwekitiibwa amusasule gajjana kubanga abakyala fe bamu abasinga okwagala ssente twetwagala ssente okusinga byonna era omukyala si kyangu omukyala okukola kintu nakikola naye nsaba Allah amukubira omutima ogwo era nyongera okumusaba omukyala munnaffe nga Allah bw'amuwadde omutima ogutuyamba atuyambire ddala ekizibu kye tulina nyongera okukkaatiza ku kajjanjagabbe eky'amazzi bannange kuba bwetonnya wano omuzikiti gwaffe tulina we tusambira n'ekirala tukyetaaga wayalingi zifaani ngaffe eri ku bakyala tulinayo faani emu mukyala munnaffe mutugambye ddala tuwa obuyambi wayalingi kyamwetaagira ddala n'obuyonjo omutindo tuyirawo edda alhamdulillah naye twagala naffe tukole obujja bwaffe ng'emizikiti emirala era Spice Diana mugambe tyabira babirye obamanyiga mama kisitu nsaballa amusasula ejjana kubanga omukyala okuyimirira onatulongooseza omuzikiti guno omukyala yasiramuka obusiramusi wallahi nsaba Allah amuwangaaze ate amukubira omutima ogwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot, so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Kusimula abantu mashallah kati ate umuntu atabirangi muzikiti sawa Allahumma amin. Kemba njagala jasituka kikyala mu mugabi mutima gwange ne maaso n'okukola kintu abamulaba era mukwano gye
mukubiriza ayongere okuwaayo omwana omuntu tasobola kukalira omuntu awaayo tasobola kukendeezebwa okujjako Allah amukola ki amwongera bwongezi bw'emazima buli owaayo Allah akwongera naye ate abasinga balowooza okumma kwekukola ki kwekufuna okuwaayo kwekukola ki kwekufuna saba Allah amwongera omutima okukola ki okuwaayo era Allah amuwene akida amwongere okunywereza ku Islam era Allah amuteeka mu Islam Allahumma nzinze naawe akuliriza singa Jamila akukubira essimu agamba bebi yeetaaga ku ssente za nviiri sweetheart ssente z'enviiri za $300 osanga omwana ng'asibye enviiri nogamba naye nga ssente yali aziwaddeyo igwe ate ng'ozimu weegayirira ekyamazima badde nakuwa 35 naye agasatu goba otwala agasatu goba okolaki naye okuwaayo wano tofiira tewali n'omwaka wadde wati n'ak'emitwalo 5 akawamu ku mitwalo 2 omuntu Allah bw'aba amujjulula alaja nakola ki okuwaayo bw'owaayo obeere mu bakola ki abaatusooka abalongoofu balwananga bulwanyi kugula nzizi kuwaayo ebintu bigenda mu ntalo naye n'awaayo ssente zo zonna ne balowooza nti aweddemu naye nga wallahi mwali ng'akikakasa gwawaddeyo Allah agenda mukola ki muddizaawo muganda wange muwala wange Spice Diana nyongera okwebaza obuyambi bwonna bwotuwadde mu muzikiti naye era nganze kansala w'abakyala muzikiti gwaffe guno gwasala Masiridi nina ekintuddemu ekya dalusu abakyala baffe baagala okusoma obusiraamu naye tulina dalusu naye dalusu tulina buyambi mukyala munnange nga bweweeyo ne tuyamba mbadde nkusaba mukama wange mwana wange muwala wange nsaba obuyambi bwo ate nga njagala okutereka dalusu ku muzikiti gwaffe guno dalusu yabadde yanga 10 omwezi guno naye nennemererwa olw'obuyambi obwa ssente tetulina mmere tetulina nva kati nenkyongezaayo nentwala okusaba ne bakama bange mbadde ndyawo mu kusala kuno kwensaba Allah n'asaasira ngenza okulya nga bagamba nti waliwo omukyala bw'ati Spice Diana yatukoledde bwakiti neŋŋamba nti nakino kakimusabire eddala nsaba obuyambi bwo kuba njagala guno omwezi inshallah tuterekeyo dalasa wano ku muzikiti gwaffe abakyala twongere okusoma obusiraamu n'okubumanya naye obusobozi tukola ki tetuyina maama kyonooba osobodde kyonna tukweyanza era omusiraamu yenna ali ayagala okusindikako obuyambi omusiraamu yenna ayagala okusindikako obuyambi enamba yange y'essimu nga nze kansala w'omuzikiti guno otwale eri 072084009 neya imaamu waffe imaamu salamu aleikum imaamu waffe mbadde nsaba omuzikiti adde mwalimu tusikirize wano so okay together okwebaza omulimu ogwakoleddwa wano sibaddeewo amanya saliddeeyo wabbali ali Kayongo naye namba omukyala gyage 0700864876 mubali nnyo mubali ddala ereeta manya ki geego gennyini genjogedde Kayongo ali yenye namba eyo naye enamba ey'omukulu w'ettwale ate nga yimamu waffe w'omuzikiti bwetwagala okuteekateeka dalusu naffe tusomese bwe tuba tubazeebazeemu bageti ey'obukadde obubiri ebeetukolera obukadde 2 bwe twetaaga kubanga tutegeka dalusu nga tutegeka makindi yonna tugenda mu mizikiti egy'enjawulo nga tugenda tutegeka dalusu naye essaawa eno dalusu ebadde ejja ku muzikiti gwaffe nga 10 naye twalemereddwa olw'obusobozi bwaki bwa ssente n'olwekyo nsaba mukama wange kyonna ekiba kisobose tegeka dalusu eyo nsaba Allah akkirize ate akusasulemu musera enamba yange y'essimu nyongera gikkaatiza eri 0752084009 ereeta Adija Babirye tusaba Allah bamusimye era amwongere yokanyoka tukolaki buli omwana addayo ekuzanzikirakozeeki nga mukyuse
naye lwaki bwakyuse nomuna perawe bagwetagisaamu kalangi ngakolaki akatuteeramu era kankala omukisa guno okumusaba atwongere ogeta kukyalinaodyeko ebyaki ebyokusinga n'amazzi gakutawanya sigera gikutawanya buli imamu badde akolaki mashallah kusaba abeere nga atwongera enyindawo ebaka erina obuzibu kusaba abeere nga akolaki atutuukira inshallah walakubaokedi mukazi olwalla abazisobozesezza mashallah nademikafe zefunyafunyamu mashallah musaba tutamuwe obusobozi bibino barakallahu fikum wajazakum khairan mwabaziza nnyo munyina ebisaba konono nezaidi amutuyambeko mashallah wakawutuusa agaye mashallah tusiimye nnyo tusiimye ddala barakallahu fikum jazakum khairan nasaba mutuusire okubaseewo tulibasiimu mashallah era kamikomooko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze mwami Kibirige Musa era nkolanga wenkulaakulana wenkola tusiima nnyo mwanyinaffe ono okutusiigira omuzikiti wajje azzeewo era atwongere kuba pulojekiti wano yamaani nnyo. Pulojekiti yeetagisa okwongerayo waggulu okuzimba kayina n'akanifuleeyo waggulu y'abakyala yeetagisa ne ku toyireti awo weetagisa n'okuteekawo pevaazi nabyo byonna byetagisa. Kale pulojekiti ekyali y'amaani nnyo kuba amazzi wano gatutawaanya enkuba weebengezze nga nnyingi wajje azzeewo alhamdulillahi rabbil alamin. Twala okusiima eri Omuzikiti Spice Diana nga nze kansala akulira abakugu ba ku muzikiti guno kyankuddeko nnyo okulaba amaanyi gaffe si mukulu mu myaka muwala muto naye alhamdulillahi amuwadde obulungi amwera n'amuwa omutima ogulwayo n'asobola okunyiriza omuzikiti gwaffe guno alhamdulillahi tusaba nga amwongere amuwe obugagga obukuzibika nga tebukoma amutaasa abalabe be bonna buli mulabe yenna amugyako Allah amumalire n'obusungu amugyewo era amugaggawaze n'obugagga n'abazzukulu bibadde okusangawo bubeerewo nga tebugwawo Allah amukomera ebifo gyene waali baavuddewo nga basigala bamwogerako ng'omukyala eyali omulungamu Allah gwe yawa obulungamu. Sawada akutaasa abalabe be bonna abaloko bonna abakutaase buli asindika ekintu kyonna nga kikuusa sawada amukugirewo amukumalire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.